Kyaggwe TV nkwaniriza munafu omulungi atulaba webale nnyo olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi gwa 23 omwezi gwa mukaaga nkwebaza gy'otuusizaako engalo akyakolakola gwanyuse kulikayo nate programu Nze Nga Bwendaba bulijjo ku Kyaggwe TV tubeerawo olunaku lwa Sande nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezibeera zitambula mu ggwanga tusinziira ano mu kifo kyaffe ekya bulijjo ekyeyubudde okuva ku Deira Hotel nekifuuka Cityside Hostels and Apartments Limited kitegeeza n'obuweereza bweyongedde era okyali waddembe okuyitirawo n'obaako ebirowoozo mu kifo kino. Nze Nga Bwendaba ye program abantu ab'enjawulo tubeerawo nabo ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitambula mu ggwanga era nzikiriza nkutegeeze nti negatiddwako munnakibiina kya Alliance for National Transformation Sarah Nakintu ku ludda luneeno nina munnakibiina ekya National Unity Platform omulangira Alani Mawanda era nga ye mukubiriza ow'olukiiko olwa Mukono Central Division betugenda okubanga tutambula nabo enkya y'olunaku olwayo tulaba ate kutya bwe balaba ensonga nga bwe zitambula mpitirivu zitambula ku ludda olw'ebyobufuzi ku ludda olw'okulaba nga ebyenfuna bitereera wakati mu kulwanyisa obulyake tulaba nga amateeka kirabika gaweereddwa omwaganya okukola kye galina okubanga gakola ate newankubadde ebyo bigenda mu maaso naye ate ne ku ludda olw'ebyobufuzi abantu bagamba nti 2026 katweteeketeeke watuukira oba oliawo twetereezezza ebyo ebitusoomooza ebimu kwe tugenda okutunuulira gwe mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwategekeddwa mu nnakibiina kya NUP ate era kkamiisona wa palamenti mwami Mathias Mpuuga Nsamba ogwabadde e Masaka ku Sports Arena ekitovu. Omukolo guno mu kuteekebwateekebwa wazze wabeerawo ebigambo bingi ebyogerwa tunajjukira nti mwami Mathias Mpuuga Nsamba yafunamuko obutakkaanya n'eggwandiisize y'ekibiina ensonga ze mwamanyako obulungi ennyo zeebikolwa ebigambibwa okuba ebyobulyako okusinziira ku bannakibiina mu nsibuko ekya NUP yafuna obukadde 15,000 ng'akasiimo ne baccommissioners abalala abasatu ab'ekibiina ekya NRM ensonga eno nga yapromptinga n'ababaka okuli Theodore ekikulu ow'Olwemiyaga kusa ne babaka bannaabala omuli mwami Gonzaga Ssewungu mukyala Sarah Opendi okubanga basonda oba banoonya emikono ekyokulaba nga ekiteeso ekyokujja obwesige mu bantu bano kijja ku flo ya palamenti awo wamu kwe tugenda okubanga tutunuulira naye nga tutunaba kweyongerayo abakulu kabakubuuzeeko tutandikirawo ebyaleero kantandike ne muna Alliance for National Transformation Sarah Nakintu buuza kwakulako neyanzege abatulaba mwebale nnyo okwegumira ku Kyaggwe TV program Nze Nga Bwendaba ndi musanyufu nnyo ku lunaku olwaleero kine Katonda alukeesezza nga tukyali balamu DP tuguddemu entikwe mu women tufiiriddwako omwana omuwala badde naggwano mu Kampala awo Irene Nakibuule so DP fraternity tugamba omutonzi yekka yasobola okubagumya mu kaseera kafaanagana bwe kuti manyi it is good to mentor young leaders yomwolo omu gwe twali tutunuulidde asobola okukola ebyafaayo in any position naye Katonda wati wakoze ki bwasazeewo ate era ne tusanyuka nti Honorable Segirinya yasobodde okukomawo okusiibulwa kitegedde so that is a milestone naye kino kyengenda okusaba abawagizi be he needs to rest for 3 months mumuweemuko time arresting abuilding other than manyi mugenda muyita wano omu mukulisa obulwadde mukoleki but now yetaaga resting ate nenkubiriza NUP mu kaseera nga kano mwe mwandi muwadde ku kasente agendekeyo wabweru w'amayanja kitegedde agendeke emitala w'amayanja enjoyingemu relaxing building mind ne body at such a time aleme okubanga abantu bamunoonya buli kaseera sente muziyina kirabika kiri mu pipeline anti nange nti basabye okutali mu pipeline bakimukolere so ise munaku Katonda abagumye abafunye ebirungi yebazibwe twalabye ba secretary generals bonna bali mu iPod so bafunye ebirungi baba wadde emotoka mpya gavumenti ya Museveni tesaaga ezende zikyakunkumka mwe mutyaka aba zigenda wali basekretary general bafunye zikapiata zina amafuta gaddeire zina buli kimu tubayozayoza taata mwebale nnyo okutuuka ku kuleero alright mwebale nnyo webayidala oyo munnakibiina kya ANT mukyala Sarah Nakintu ensonga emunyumidde nnyo eyo omulangira
buuza kwakulaba ku Kyaggwe TV. Abatulaba mwena ku TV yaffe Nganzi ya Kyaggwe TV. Njagala okutwala omukisa guno okubalamusaako yonna gye muli, okubeebaza okwekuumiranga ku mutimbagano guno ogukula ku sipiidi eyayiriiri. Njagala kwebaza abatandisi ba TV eno kubanga mu butuufu kikulu nnyo okubeera nti tubeera ne TV zaffe zino ne tuteekuumira kweze tulowooza nti oba abantu ze bayita ez'amaanyi naye ng'ate ffe bennyini ffe tulina okuzimba ekyaffe. Ekisinga obukulu kyensinga okwenyumiriza mu TV eno kwe kubeera n'erinnya ekkulu ery'essaza ly'Ekyaggwe. Ate lw'ekisa kya Katonda yenze mukubiriza olukiiko olw'ekibuga ekikulu eky'essaza ly'Ekyaggwe. Kale Kyaggwe wano wetutudde wenkubiriza nga sipiika, ekibuga kino kyekirina embuga ya Ssaabasajja Kabaka ey'essaza, kyekirina embuga y'abakadde baffe abayisiraamu mu Mukono district, kyekirina embuga y'eddiini mwenva ey'abakristaayo era mukadde wange Bishop ateredde Entende Bishop Enos Kagodo, kyekirina ekitebe ekikulu ekya district, ebitongole bya gavumenti ebikulu nga water nga URA byonna biri wano. Kale ng'omukubiriza w'olukiiko olutwala ekibuga ekikulu eky'Ekyaggwe kinsanyusa nnyo bwe nfuna n'omukisa ne njogerako eri abanakyaggwe bonna, naye nga katono nnyo njagala otangaazeemu mwami Bazanya ne mukyala Nakadu tubalowooza nti obuyinza obubatutteko, tangaaza bulungi okubiriza ki? Nze mukubiriza w'olukiiko olukulu mu kibuga Mukono. Mukono kakati Goma lyali gombolola era Goma okufuna omukisa gwa division lwakuba nti twali tufunye kye bayita municipal status ne bagyerevetinga. So Mukono eno nga bwe tugyogerako eno Central Division yali town board nefuuka town council nemala nefuuka municipality. Kyolwa libeera ekitebe kiri wano wennyini Masekati. So ekibuga ekikulu ekya Mukono ye Mukono Central Division era bw'okyova owuliramu ekigambo central nti buli kimu kiri centered wano. Ku lwa mwannyinaze owa Federal Alliance babadde ayogera wano ono wa ANT babadde ayogera nesijukirayo ekigambo mu 2016 kyayogerwa General Gregory Mugisha Muntu. Omanyi owekitiibwa omubaka palamenti Honorable Namboze yali agenze ne Amama Mbabazi. Omanyi naye waliwo baga nti ekikula mangu kivunda mangu, naye mu kaseera k'okulaba mu ngeri yo ga nti balandira kibaze Dr. Besigye bwe yajja n'agenda ku rally ya Dr. Besigye, abawagizi ba FDC ebiseera ebyo ba Dr. Besigye w'amaanyi nnyo baali bamukuba era mukasamba tukaako amasimu gaabula n'ebirala bingi. Naye Mugisha Muntu then yali president wa FDC yayogera ekigambo kyesigenda kujja ku mutima paka kati era mwannyinaze bwazze wano ne tufuna omukisa okutuula naye njagadde mwebaze nga bannayuganda bawulira. Yagamba regardless of any situation we should be tolerant. Yayogera ekigambo ekyo ekya tolerance. Nolwekyo abantu baffe tulina okuyiga okutoloretinga okubeera nti okwegumiikiriziganya mu mbeera yonna. Ekigambo ekyo nakikwata mbadde sifunanga mukisa kwogera naba ANT naye mwannyinaze ono Sarah Nakintu obubaka ndoza ajja buntuusiza twabutwala nga bukulu. Olumu ebigambo byogerwa ne biyitako naye bw'obanga ababiwulya bakyaliwo baba bakyasobola okubisiima n'okubijjayo obulungi. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzire. Mpozi n'omulabika mutegeeze nti abantu bano bemulaba ababiri bonna buli omu agala kuseeseetuka okuva we yali mu kalulu akawedde. Mulangira Nnimbi? Tolimbira. Mukyala Sarah Nakintu akalulu akawedde yavuganya ku kifo kya mubaka omukyala owa district ey'e Mukono agamba ayagala municipality. Omulangira mukadde kano yakubiriza olukiiko lwa Central Division agamba ayagala kufuuka ssentebe olukiiko lwe guli.
ebifo byonna mu mukono okuviira ddala ku bwa ssentebe bwa disitulikiti mbisobola okutuuka ku bubaka bwa palamenti naddala mwanyinaze nga bwayagala kubanga wano nze we nina stake. In fact singa oteekawo olupimo wakati wange bwendi kati n'omubaka aliwo b'emukono bamukwasiza ekibuga ndowooza nti ngwanidde okumusinga singa otunga olupimo ng'olupima kati nga bwenfaanana naye nga bwe yali mu kaseera ako ndowooza ngwanidde okumusinga okuviira ddala mu mpapula okutuuka mu mbeera eza bulijjo. Mu kaseera akatuufu omuzungu agamba we shall cross the bridge when we reach it. Mu kaseera akatuufu nga mmaze okwekenneenya nga mmaze n'okwebuuza ku bataka kubanga ffe tetujja kwereeta bwerezi nga mmaze n'okwebuuza ku bataka oba oli awo mwanyinaze Nakintu anankwasa ensonyi n'essirumba ng'akagenda awala naye ng'ekituufu kiri nti nsobolera ddala okubeera memba wa palamenti ate omulungi. Alright, tweyanziga atulaba omulungi ku Kyaggwe TV bwe tutyo ensonga bwe tuzitunuulira mu programu Nze Nga Bwendaba. Nze Richard Sentayi muzzukulu w'Eryansaafu waffe Nakasungula. Ensonga zino zibeerayo ozinoonyaako ku YouTube channel yaffe Kyaggwe TV, no likinga, no sharinga, no subscribinga, olaba buli kimu kyetukuteerayo nosobola okubanga okigwa ennyama. Omulangira oli omu ku baagenze e Masaka ku mukolo gw'omubaka Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Naye omukolo guno gwagenze okutuuka nga bingi ebyogerwa abantu abatali bamu omuli abakulembeze n'abantu abaabulijjo. Ne mubeeramu n'ebyo ebyawuliddwa nti ekibiina mwosibuka ekya NUP n'owekitiibwa mwava kyate wabadde okukubira abantu abamu nga babatiisatiisa babakubira amasanga gaabwe mugenda ebya kaadi mubyerabire. Kino tekyakomye ku mutendera gwa byabufuzi ne kirumbagana ne mu bukulembeze obw'ennono. Mbadde mpulira olunaku olwaleero omutaka ndoza wa kika kya ekitone kyerabiddemu naye ng'agamba nti yakubiddwa amasimu nga bamubuuza simanya naawe ogenda ku mukolo ogw'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kosa omutaka ow'ekika ky'engabi yabaddeyo era yabadde alina okubeerayo. Naye endaba y'omukolo guno simanyi lwaki abantu buli omu yagulabye nga bwagulabye naye abasinga bakitwaleko perspective ya byabufuzi ne kitakoma ku ddaala eryo ne kijja ne wano emukono kitandise okukosa ebitundu. Emukono olunaku lwabadde lwajjo twakitegeddeko nti wabaddewo okulwanagana mu bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo wali ku ofiisi zammwe mu Kavule era kansala Kiyimba batugambye nti yakubiddwa. Naye mwami Kiyimba okwogerako naye alaga nti kino kyakoleddwa abantu abeenoonyeza ebyalo. Agamba nti n'abakikoze tebakikoze lwa byabufuzi naye waliwo ekiruubirirwa ekirala, tebakikoze ku lwa nsonga ya mwami Mpuuga naye waliwo ekiruubirirwa ekirala. Omubaka ow'ekibuga kino omukyala Betty Nambooze atutegeezezza nti waliwo n'akakiiko akagenda okukola okunoonyereza kaveeyo n'ebyo ebinaabizuuliddwa ku lwaki mwesitudde ne mugenda ku mukolo ogwo ogwa mwami Mathias Mpuuga Nsamba bo kibatakiirizaamu kirabikawo nga bannakibiina mulina okuba nga mutambulira wamu. Naye bwe tuwulira obubaka bonna bonna obwaweereddwa ku mukolo ogwo bwatambulidde ku kuzimba ebyobufuzi ebya kisajja kikulu. Wano wenjagala okubuuliza bye tulina si bya kikulu ekyo? Kakati abatulaba mwenna ku Kyaggwe TV nze Mawanda Alan ndi mutabani wa George William Mboko Senkirikimbe omubuze era ndi muzzukulu wa Ephraim Kateregga mubuze aterekeddwawo mu Kiwanga Mawoto Namanvaawo. Nva mu ssaza ly'e Kyaggwe, ndi musajja mulangira, nva mu Ssekabaka Kateregga e Buteregga Bugiro. Nagenze ku mukolo gw'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Saagenze mu nkukutu, waliwo mu ngeri y'okulu nafuna kaadi era ekyo nkyebaliza ddala owekitiibwa okundowoozaako nampandiikira n'okumpandikira kaadi. Abantu bangi baagenze mu kwagala naye ate abaweereddwa kaadi ate ffe tuli bankizo. Omukolo nagugendako era siina kye nnejjusa kubanga nagenda ntegeera
era mukakasa ow'ekitiibwa nti nja kugenda kubanga kadi zonna zibeerako nti bw'oba onajja kubira gundi bw'oba tojja era kubira gundi. Kale waliwo akawandiiko akaali katambula akagamba nti I will attend. Akawandiiko ako ekifaananyi kyange kyalimu nga nkakasizza nti nja kubaawo olw'okuba nali saagala kutuula ku mukolo ate ntandike kuyimirira mabega wa tenti nga njagala ntegekerwe. Era ssebo njagala okutegeeza omukolo ogwo gwabadde amawuuno nabadde ku mwanjo ddala era abantu bangi obedda abankubira nti tuli wano tukulaba ku TV eno tukulaba ku TV eno tukulaba ku TV eno. Kakati ekisookera ddala tugwanidde tuwoze ku mukolo gwe twagenzeeko. Ansi esooka egamba nti nedda omukolo gwe twagenzeeko nze gwe nabaddemu yabadde misa eyeebaza olw'obuweereza olw'obulamu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga omukama bwamuwadde. Nga naawe bw'onaategeka ogugwo nenzija ng'ow'ekitiibwa Mpuuga bwe naategeka ogenda okuwasa ne musaba mperekere namperekera, naye guno gwali gwa misa. Nsuubirira ddala bannaddiini oba nsuubira n'abo abalowooza nti bamanyi eddiini okutegeera kino okutusinga, kubanga n'omwana omuto bwe twogera ku kusinza ssaawa zino leero olunaku lwa Sande, nze gye nsabidde waliwo ne Sunday school. Kitegeeza nti omwana atandika okutegeera eddiini okuviira ddala ku mwaka gumu mutambula naye ne muyingira erimu ne mumuleka mu Sunday school n'ayavula. Kati omuntu bw'aba tasobola kutegeera kye bayita misa ye n'ayagala akitapute mu ye kyayagala kibeere, ekyo ekizibu tekiba kyange kudda wano kulambika bantu bakulu naddala abakristu. Kakati mu bigambo nga byempuliddeko ebyogeddwa ow'ekitiibwa maama Betty Namboze mukyala mu Kristo, Mathias Mpuuga mu Kristo, ndowooza ekigambo misa asobola okitegeera okunsinga singa aba tasazeewo mu kubulwa ekigambo ekyokuteekawo, singa aba tasazeewo okwewuguusa aba ategeera bulungi kyentegeeza nti emisa kusaba. Era emisa eno manyi bulungi nti maama wange ow'ekitiibwa Betty Namboze nkimanyi bulungi nga naye bwakimanyi ne Katonda waffe ffe ababiri singa tuba basatu nga tutudde nze naye ne Katonda mu makati akimanyi nti nkimanyi nti emisa eyo yagigoberera bulungi nnyo. Era mmanyi nti we baagambanga nti mu linnya lya paatiri naye yakikola. Ekyo nkyekakasa nti tasobola kubeera ku TV. Mukadde waffe yali akulembeddemu emisa eyo n'agamba nti mu linnya lya paatiri n'atakikola. Era mmanyi butereevu nti misa eyo yagyetabamu ku lutimbe. Kale kyawewussa nnyo okwetaba mu misa ku lutimbe ate n'omala n'ogamba nti nze yagenze obutereevu ate ndi mukyamu. Mbadde ndowooza nti ye yali badde anjozaayoza okuba nti nze nafuna omwaganya ne ŋŋenda butereevu n'embeera wali. Kyokka kyokka kyenyinza okuba nga namusingako kiri kimu nti nawaayo ekirabo kyekyokka kubanga waliwo naliwo n'empaayo ekirabo. Naye ekirala kye naali musinzeeko lwakuba nti siri mu Kristo nti naali badde nsembera. Ebyo bintu bibiri byokka bye namusinga ku lunaku olwo. Naye kikwatagana n'emmisa n'obuyimba obwayimbibwa nze bwe simanyi ndi mu Kristo n'omusinga ne tolerance. Olw'okuba nti nze ndi mu Kristaayo twawukanyamu ku maloboozi mu kuyimba, ebyo byokka byansinga. Naye nze jjukira nayina akatabo so nageegenyanga naye mmanyi nti ezo ennyimba ze twayimbanga mu ddiiro lye nkakasa bulungi akimanyi nti yali takkiriza muntu akwata ku remote era emmisa yagyetabamu. Kale ekyewuunyisa okusinziira gy'asinzidde eyo, wano n'ayogera ebigambo by'atakkiririzaamu. Ow'ekitiibwa Honorable Betty Namboze nze y'omu ku bamenta bange. Bwe ŋŋamba y'omu ku bamenta bange nina bangi kubanga n'ow'ekitiibwa Mathias mwali, ow'ekitiibwa Lord Mayor mwali, Medad Lubega Sseggona, era nze mutabani wange omukulu namutuma Medad lwa inspiration ya Sseggona. Era abalaba ku mitimbagano gyange bamuyita Council Medad because ekyo kyetumwagaliza nga twegomba Medad Lubega Sseggona. So nga menta wange ng'omuntu gwe nawangaala naye ebbanga ddene nkakasa bulungi nti byayogera tabikkiririzaamu. Nkimanyi bulungi
byayogera tabikkiririzaamu naye ekimubonyaabonya maama wange oyo ekisooka butakkuta nti ekimubonyaabonya nti agamba kaadi naye kansooke nkiteeke ku rekodi wano nsaba memba yenna ajjeyo communication ey'ekibiina kyaffe ng'etugamba nti temugenda mu kusaba era nvumirira nnyo omuntu awaayiriza pate yaffe communicatinga through abantu nga basatu tulina omwogezi omukulu y'owekitiibwa Joel Senyonyi kati ye leader opposition tulina omumyuka we Alex Waiswa Mufumbiro ono bw'aba takoze ono yakola bano baleeta communication olumu ng'esindikiddwa secretary general Mwami Lewis Lubongoya oba president ate president wange ye ebintu abyanguya bw'aba alina communication gy'akola agiwanika mangu nga bukyali njagala omuntu ampeereze communication yonna nga pate etugamba nti temugenda mu kusaba kale bino ebyokugamba nti baatugaana ogenda okusaba mbiwuliridde wano ku TV eno ababanenya benoonyeza byabwe abatunenya ekisooka tebalina moral authority kutunenya kubanga kye batunenya nabo bennyini kye bakkiririzaamu kugambye nti owekitiibwa Betty Nambooze emisa yagituulamu era yagirimu kyataakola bintu bibiri naye oteebereza buteeberezo era okakafu kyataakola biri ebi bwe nva wano munoonye kyataakola biri bimeka bibiri teyasembera teyawaayo kirabo byokka mpozi naye mu miso gibaamu butereevu yagirimu obuyimba obwayimbibwa yabulimu okugamba nti mu linnya lya paatiri kubanga mu bukatuliki ekyo kyekintu kumpi buli dakiika 5 mu ekiri mu linnya lya paatiri sisuubira nti bamuyita musinyoli eyakulembera emisa eyo nti buli yagambanga mu linnya lya paatiri nti ye yalemezangayo omukono ekyo nkyekakasa kale ekisooka tewali communication yonna ekyokubiri mpuliddeko nti waliwo okubibwa amasimu bwabanga waliwo okubibwa amasimu nga bwekiwulidde bwe babanga waliwo okubibwa amasimu kati nze nkyeka nkyali mutono nnyo ku pate banneerabira si kuba n'amasimu gokka abula ne miliyoni 5 bazigaba eri ba MPs tetukwadde ezo sente naye tokiika ku mukono kakati ebyo bigambo bya mwanyi ebyo byanjwanja si byanjwanja it is reality ebyo bigambo bya mwanyi era baabawa era n'abalala ne beewugguusa kwolwo okumakya ne batagenda because of the 5M please kakati ebyo bigambo bya mwanyi naze ekyo ate bw'aba ng'abiyimirirako nze nasubwa okuzifuna bawa babaka kakati anti baba bagamba babaka butagenda nze siri mubaka nze ndi just kansalo wa bulijjo mpozi ekyenjawulo kyennina biri bintu bibiri nti nze sipiika w'ekibuga ky'e Mukono ate ne ba speakers baatuula bava mu Buganda bonna baga nti mbogerere kale mu kusooka okuddamu ebibuuzo ebyangu nga sinagenda ku birala pate tenkubirangako tewali yaŋŋamba ntogenda era tewali musango gwonna gwe ndowooza nti gwaziddwa ebigambo ebirala byempulira nti tulina okwewozaako nti bagenda kunoonyereza kakati era ku lwokusatu eri ensisinkano kakati abannakibiina twagala kusigala nga tuwa bakadde baffe ekitiibwa naye kikulu nnyo okwogera ebigambo ebitakaddiwa bw'omala ogamba nti Mawanda yagenze ate n'omala n'ogamba noonyereza kati obeera ne kyebayita double standard banoonyereza kiruubirirwa kyammwe okugenda eyo ekiruubirirwa ekyatututte kyekiruubirirwa essaawa zino abali mu kkanisa kye balimu wetwogerera owekitiibwa Mpuuga yali yeebaza Katonda nga nange bwe ntegesa emikolo mingi ewaffe okusabira abagenzi n'okwebaza Katonda okutuuka wenkoze eki wendi kale mu kuddamu mu fuutifuuti tewaliwo omusango gwe twazizza tetugendangako nga twekwese ekyokubiri iffe we twalaze twagenze mu mukolo gwa muganda waffe ate era munnakibiina mukwano gwaffe kati nze ku lwange nga nze menta wange era tolina kintu ky'osobola kukola okuggyako nga ndabye Mathias Mpuuga butereevu misana ttuku ng'agenze ne mulanga ayingira State House kyekisobola okunjawukanya naye ekitegeeza ne bye bamulanga gwe tubikkiririzaamu ebyakasiimo anti ebigawe ne ogambye kasiimu
bameka bagana akasiimu nange nkafuna ekkubo mwekayi nange nkafuna ekyenjawulo nti nze nfuna akasiimu katono kubanga ndi kansala bakansala abo bakansala yabo ulyayo kansala yogera mubuuze bakansala aba municipality n'aba district bafuna akasiimu abakayita ex gratia buli kwota mu myezi 3 bakabawa abali ku mitendera gya local government eza wansi divisions town councils n'ebirala bafuna akasiimu bakayita honoraria era kagenda ku account zaffe lwakuba nti ffe wansi abamu nga omanyi ebyakyalo tuzisayininga kati ekintu kye bayita enguzi nakyo ndowooza tusaanye essaawa nno tukyogereko. Alright, ngenda kukuddira omulangira Sarah Nakintu ebigenda mu maaso mu kibiina kya NUP bingi naye ekibiina kino kigenze okukwata enkasi mu nsonga eno nga kyetujje kyenkana tufundikire ebyefudisi niwankode nabyo tebinnabakuggwa era wabiraba ebyefudisi mu zi conference zaali zirina okubeerawo buno nga bagabwe mugende eno mugenda kubeera bwe muti essaawa leero byemu kulabikira akuddaba bamwami Mawanda. Mwami Mawanda alina banna abalala be bamuvunaana nabo okuli mwami Kiyimba mpuliddeko speaker district mukyala Betty Hope Nakasi n'abalala. Kino kirekawo ekibiina ate ekisinze okuneeraliikiriza nti kwe kuba nti ekiwayi ekyateekebwawo okunoonya obuwagizi ekyakkunga mbu kigambibwa okuba nga ate kyekiri emabega wa bino. Mwami Kiyimba agamba nti eriyo ababatuma bakole bino NUP esigalawa ye liro tunayawulanga ebyobufuzi mu nteekateeka ezitugattira awamu kubanga kakati bw'obanga olumbye enzikiriza n'olumba ennono olwo obumu buno oluusi bwe tufunira ku mikolo egitali gimu tebugenda kuggwawo. Neyanza ngensosoka okuyozaayoza mwami Mathias Mpuuga kulwa success y'omukolo. To me it was a success. Kitegedde era bannamasaka mbeebaza nnyo nti tebabasomba mwereeta naye honorable Kyagwe we yali agenda e Masaka yabasomba naye bannamasaka big up mwebale nnyo kwagala mwami Mathias Mpuuga. By the way nabadde omu ku abo abadde balina okubeera ebyo ne twadde tukola NDP4 ne UONET and kyabadde kataladde nnyo ogenda okuteeka ettaffaali lyange ddene nnyo ku bintu ebigenda okusalibwawo eggwanga. So kyekyannemesezza ogenda e Masaka naye naalibadde mutaka e Masaka kubanga ekisooka nzikiriza mu Thanksgiving yenze vice president wa Sub-Saharan Jewish Alliance. Omwaka ogujja mu Gwokusatu tugenda Ivory Coast kwebaza Katonda kulokulembeze bwaffe buno gw'emyaka emeka 2 bwe tubaddeko okitegedde. Why not him okwebaza Katonda byonna byakoze eki byayiseemu bannange bannaddiini abaabaddeyo tubeebaza Osabasumba yabamita Sabasumba yabadde Sabasumba yakiikiriddwa. To me ekyo yabadde alina okukola okitegedde. Delegation is key in leadership. Nze sirabawo naddi buli yonna baadde bagamba lwaki Katikkiro teyagenze. By the way Katikkiro sijja kubeera biased nnyo naye kyabadde kirungi ne Katikkiro aleme okukola ki ogenda saawa zino Katikkiro ali mu sagaazi nyingi kitegedde we yandibadde nga alabika osanga kyandibadde kikosa n'omuki n'omukolo okitegedde. So even him delegating to me it was okay kitegedde kubanga naye okubeera yeeyo nga bakyamubanja kabaka n'ebigenda muki mu maaso it would have been a bad signal but delegation is key. Ate Katikkiro nkuwagira ekyo kyoba okola kati yali yavaayo n'olwolanga ne batangaza nga n'omukolo tegunabeera okitegedde. No Katikkiro naye bamutaddeko ne pressure eri munda okitegedde. Yes pressure yabaddeyo eri munda mu banne okitegedde but to me obutaagenda ku mukolo gwaffe it was okay okitegedde kubanga naye alina ebiki ebintu bye kati Buganda byekyamukola ki byekyamubanja. Mathias Mpuuga bwe tulaga akabonero akalungi nti weebaza Katonda. By that is a give back to God. N'ogamba Katonda wange nkwebaza byonna by'ompisizamu ate naddala in the critical hour like this ng'alina bingi ebimukola ki ebimuzoganya okitegedde. Tugamba nti akatala akatini akaaka mu kiseera nga ensi etabuddwa kasinga italedde neneyakange ensi ekoze eki eteredde. So big up Mathias Mpuuga. I missed your function because I was in a critical meeting. That is one. Two,
kyennyamiza nnyo Honorable Nambooze okutaringa byonna byo ataringa leero ng'okimanyi bulungi oli mu NUP lwa kaadi. Ngenda kukkatiriza mwami Mawanda kyayogedde singa si kaadi singa Honorable Nambooze atuwa reality gyakola ki gyali olwaleero naye kubanga kati ayagala kaadi mwami Musisi weebale kujja baaba kubanga kati otegeereza peesi wawe tugenda tunyumirwa kati twagala wawe tuli ku ssaawa zino. Of course alina pressure Nambooze omulaba ng'ayogera okitegedde ebigambo ebimufulumwa ne facial expression oba physical ne mind woba omusoma they are totally different okitegedde. So ebale kujja mwami Musisi tugende twabike politics eregera tunyumira Honorable Nambooze it is high time okusinga okubeeramu eyo pressure. Hey, give up. Mwami Musisi goyaniriza nawo ogenda kuvuganya. Of course, why not? Ate oluza nze ntyaba envuganya. Sitabye envuganya. Kitegedde. Lwa nsonga twetaaga integrity. Owala kwagenda kukugirawo enkongi. Nze tumi Nambooze simulabanga nkongi Honorable Nambooze tumi. Simulabanga nkongi because she is a failure. She has failed for all these 15 years. Talina kyandaga. Okitegedde. Nze simulabanga nkongi. By the way mu bantu bengi ate takola ki? Talimu. By the way, leadership nze wano sinana gwintya. Twanga buli omu ogenda kujjolete manifesto yo tulage ebyokoze. And the members will decide. Okitegedde. Nze mu politics I don't have a permanent rival. Sina fears, sina kikubanga nkimanyi ndimu ebifu ate ngenda kukolera bannamukono. Bino byonna ebyabaddewo. Okitegedde. Bitegeeza ki? Bino byonna ebyabaddewo one kitegeeza nti ate NUP ejja kuba abakulembeze babi nnyo n'okusinga kwa Amiini. Bw'obanga oli mu kibiina nga tolina freedom of expression okitegedde kiba kibi nnyo. Bwe yagenze e Masaka okitegedde kiki yakoze ekibi? Nothing. Okitegedde naye okugenda okwebalizaako omuntu is key mu bukulembeze. Kyenaalisabye NUP nti bandibadde bakola ki? Bagenda ne beetaba ku ki? Ku mukolo just kuwebaza ne balaga we are a free mind kitegedde na buli kimu kyonna naye wootandika kati n'okugula abantu miliyoni 5 tokiika togenda have these reasons okitegedde then mutulaga nti obukulembeze bwammwe ate bubi nnyo kitegedde n'okusinga ate buno obukoze eki obuliyo. That is one. Two, ne tuwulira kati bambi nga bamukono mutuswaza all the time. Press conference yabadde teyeetaagisa yesterday n'okulwanako muwalwanye kubadde tekukola ki tekuweetaagisa. Why beat someone over just okugenda okwebalizaako omukulembeze omulala? Okitegedde muli bakibiina kimu okitegedde kiki emutulaga bwe muba kakati ng'entebe entono zino eza district zibalemye mugenda kufuga muti eggwanga by the way okitegedde. How Honorable Mawanda agenze n'agamba nti ye tebabagandangako naye principal yayimirira kyere n'agamba omukolo gwa Mpuuga tetugenda kwegattako okitegedde from the top leadership okitegedde no what yayisa kiwandiiko kitongole naye nebyamuva mu nkamwa byakola ki byafuluma okitegedde. For him he waited for ekiwandiiko ekikola ki ekitongole naye bwayimirira ku mpewo n'olaga abantu fe tugenda gwetabamu kubanga ABCDYZ okitegedde nga mu bukulembeze tetubikola ki tetubyetaaga. So was an opposition in NUP. Mwandibadde mulowooza how are you working together? Okitegedde. Na yagadde nnyo speech ya Honorable Mpuuga. It is always key ne mu politics okulaga abantu you can be there okitegedde to reconcile okitegedde. Speech ye yabaddemu ako ka element najagadde. By the way mwami Mpuuga okola n'ebintu nga biri class okitegedde tebireka kumulaga nti oba is not a potential leader okitegedde nakulaga eyo there is room eyokola ki eyokutereeza. So if we can do that why not NUP okitegedde lwaki temuteekawo room egamba mbuno eno yakola ki yakutereeza ebyo byonna bikola ki biraga obukulembeze bwabwe nti bukyali bwakibogwe bambi corruption mugirabamu NRM all the time okugaba miliyoni 5. That is the kind of corruption NUP gyekola ki gyeyagenzeemu okitegedde kitu oyaga tukuwe soosi okitegedde kituufu okitegedde kituufu. I applaud members like Segona. You come out n'otangaaza ensi zino sente kaali kasiimo zino sente bazifuna palamenti yaziyisa okitegedde other than
oli okubeera eno n'agamba nze kino kyenkoze okuteeka signature ku mukono njagaliza Honorable Mpuuga abeere essential nga yeebise kubanga bantaddeko akazito tebajja kumpa tiketi kyova olaba nkoze eki nsayinize. At times you should express yourself mu bukulembeze. Honorable Namboze yabadde ku guno omukolo kuva we gwatandise paka we gwawedde kubanga one yabadde amanyi omukolo guno ogenda floppinga okitegedde era bambi nensanyukira nnyo ba media abasusa tulaga nga tenti nkalu ngate tebayagalira kuddamu tulaga nga zikoze eki nga zijjudde ekyo kitegeeza kitugamba nti wandibaawo n'okugulirira mu nsonga eyo. Of course okitegedde zibeerawo bakugamba nti wandibaawo okugulirira NUP eguliridde abantu okuba Honorable Mathias Mpuuga online okitegedde era nga bwe bagendayo ne bakulaba nti wataddeyo ko message egamba nga bakuwongeza okitegedde batandikira ku 300 naye bagenda bakuwongeza okusinziira ku capacity yo on what online nekikyogambye okitegedde era baguliridde mugende mukwata omukolo emulaba kiyise mu kitimbe wonna okitegedde bakitimbye nenjagala ne Honorable Mpuuga kye yakoze yabadde ava ewakaawe yazze teyabadde na luserebende lwaki lw'abantu. That is what Kyagulanyi should do. Ate tetuweza julidde wezitete abadoziyita ntono oba abantu abaziba abadde bateme akitegedde Kyagulanyi copy from Mathias Mpuuga yatambudde systematically najja yasimbudde ewuwe nga yekka najja n'atuka mu tenti wadde yajja n'abakujjula at the time we yatukidde naye yazze nga talina luseregende. Why you come from Kampala to Masaka? Okitegedde ekyo kirimu obulabe. Of course ate abantu tebaafa baba tumira ne bafeeza obulamu bugenda kudda tebugenda kudda okitegedde mulimu obulabe buyitirivu so by an element from him okitegedde ate nawe yiga okwebaza Honorable Kyagulanyi yiga okwebaza wano wawona amasasi simanyi gali mwaluwa wawona biti ofunye sente empitirivu zo capitalizing ku baana abasibe okitegedde naye tojjangako wano ne weebaza kale gamba leero nagenze n'enkikuba e Bulaaya nendeta sente west niye kati nzize kukola ki naye olunaku olumu yatangaaza nzize kwebaza omwami Kyagulanyi yatangaaza nagamba nti abalowooza nti eno business baana kubasiba n'ebirala nagakaye mugigalewo business egwe bajigalewo egwe anti yali ayogera ku baana abamu ku baana abasibe nga kale okuba nti okubasiba kufunamu mubate bwe ba business egwe lwaki takiriza genda into epistoka abaana bo bateebwe bwaba tayagala egwe okitegedde that is a signal okitegedde yekulaga wana bagenda ku makyane bambaza wana abakyala ebijegere ababemwe mwe bali mu kkomera bakwambaza enjegere wo bwe bagenda basiba erizula bwe twagenda okubalaba where are they baba sibo okumala ebbanga okitegedde bwe basi project NUP gyefuniramu sente why not okitegedde mwogere abantu abo baveeyo they have stayed it is long overdue bwe basi project kati mutulage nti leero genda president Mugambe eyo tuzze tukiriza abantu bafeemu bate these families are struggling okutwaliza awamu ekisawe ky'ebyobufuzi kyaffe okufuuka ebyekisajja ekikulu twetaaga ki servant leadership mu NUP teriyo okitegedde teri servant leadership mu NUP newoogamba nti leero Museveni avuddewo nti NUP egenda kukwata eggwanga lino eno tewali kyegenda kukola kitegedde bagenda kutandika okweyuza nga nekakati bwe beekola ki bwe bweyuza olunaku lwaleero. If you cannot tolerate something small like a misa, how will you tolerate something big? How? What is tolerating a misa? Chicho nyeche kyamaanyi nnyo kyogenda okutoleratinga bwaba tosobola kusettlinga confusion eri mu pate yo right now ng'olina abantu batini b'ofuga waate eggwanga lyonna kitegedde obeera ndaakisobola. By the way, President Museveni lumi yagamba come 2026 we shall not have any opposition okitegedde era omumuli agukutte ku lwaki mwamanyini mu bibiina byammwe mukkiriza okwekola ki okweyuza bwaba tosobola kumaintaininga bano the few abakuli ku lusegere essaawa zineeno nga tosobola nakwata kantu katini nnyo kagamba nti wano tutuule wano tukanye okitegedde naye n'obeera neyo ezo igo z'abasajja ezo ze bayina ate ne mu bukulembeze untouchable tebamugambako okitegedde am non tolerant kyendowooza kyekiba kifuga okitegedde that kind of mentality tejja mu bukulembeze. I like General Muntu so much temulowooza mu Alliance for National Transformation tulina bizibu
okitegedde naye how do you handle matters mu kitongole kyo wali honorable Kyagulanyi yekamala byonna okitegedde kyasazeewo kyalowoozezza kyakoze eki and that is all okitegedde ompulidde obukulembeze bwatambula nabo ng'osobola obudirectinga nti kino kye ŋŋambye nga tokkiriza kuwabula okitegedde then tebuba bukulembeze bulungi fe ANT we have an interim committee ekintu bwe kijja tutuula mu interim ne tugamba kino kye kitufeesinze who is handling this who is handling that tukikubye tutya mwami Mawanda nkwebaza nnyo okurecognizinga gye n'omuntu yakoze statement sitazikoze bukozi but that is his practical life bwe obulamu bwatambuliramu ne mu mbeera eyaki eya bulijjo fe tojja tulaba nti asitudde convoy agenze but we have been going everywhere katufuna akakundi kabale nnyo mukyala Sarah Nakintu program Nze Nga Bwendaba eno Kyaggwe TV omulangira nga tuwunzika ku nsonga eyo olina kyolaba ekiyinza okukolebwa okutereeza ebyo ebiyinza okuba nga tebitambula bulungi mu kisaawe ekyebyobufuzi ekisooka mwanyinaze alina kyayogedde General Yoweri Kaguta Museveni kyeyayogera nti okutuuka 2026 tewajja kubaawo opposition ekyo tekisoboka opposition si ggwanga oba si ddiini naye abantu abalafuubanira obulamu obuli beta beba abakola kibayita opposition so tebasobola kuggwaayo abatukulembera ne bwe bakuta bonna ne bava mu lutabaalo ne baggwanga abalwanyi luno olutalo lusigala lugenda mu maaso era ffe tubuuka babuuke ne tweyongerayo kakati ku kyomboozizza tulina kukola ki ekisooka tuteekwa okukola kye bayita redefining the struggle kwe kuddamu okutuula okwebuuza tuli ku lutalo ki olutuufu kubanga ekizibu kye tufunye wano kwe kubanga muffe wakati muffe abalwanyi tutandise okukomboozaayo entalo endala ne tuva ku mission enkulu mission nze engatta ne honorable Seggona engatta n'owekitiibwa Kyagulanyi engatta n'owekitiibwa Mathias Mpuuga yakutereza bulamu bwa Uganda mu bufunze nga situnudde na wansi nakwekkiriranya yakujjako President Museveni n'akabinja ke kakati mu makati wakati mu lutalo luno bwe tufunayo ate entalo endala bannaffe ze batandikawo kyekitukereesa kankuwa ekyokulabirako ennaku z'omwezi nga 29 Honorable Kyagulanyi lwe yajja mu Mukono omukyala mwannyinaze omulungi ennyo mukyala Amaniyo Dulalu lwayingira opposition okuva mu nga 29 omwezi ogwokutaano wakayita ennaku 25 twali naye eno Kyaggwe bwenjogera abantu basobola okutegeera twali naye ku kyalo Nabuti ku kyalo Kavule nga tufiiriddwa omutaka Kayitiro akulira abenaalemu naga nti abenaalemu muveeyo mujje mugerekerere abantu bye yasooka naye omugenzi oyo tannakutukako na nsingo wano Nabuti kubanga TV bwotwogera mayi bwoba ojuliza bobeera ng'oli ku TV y'e Kampala osobola okwogera ebyakamala baba bitegera kati Kyaggwe TV bwenjogera wano abagiraba bamanyi ekyalo kye bayita Kavule n'omufu taata waffe omugenzi Mukama amuwe ekimuli ky'emirembe abantu bamumanyi ekiro nga tusonda ssente mu kuyambako ne tuteekawo mu ngeri y'okuweza ssente nti aba NUP bavuganye n'abenaalemu mwe mugamba muli mu gavumenti naye temulina ke muvaako ate ng'ono abadde wammwe katufe katubalage nti tukikola omukyalo oyo ensimbi zonna ze yalina mu kasawo ng'aziteeka ku sayidi ye n'aleemu eyasala eddiiro nkugambye yakamala ennaku 25 mu struggle ye yavujjiridde okukuba kiyimba amaze emyaka egisoba mu 10 ng'asibwa ng'akubwa eyamukubye n'okuvujjirira
n'okupangisa abakubi yakamala mu struggle ennaku 25. Ekyo kitegeeza ki? Era yazze ng'ekikubya kiyimba kugenda mu mmisa y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga yaani? Omanyi na kino tusaana abantu bakitegeere. Mathias Mpuuga yafuna obwa minisita Emmengo ng'alina emyaka 21. Bwe njogera ekyo si kumuwaana, gwe ng'eyofumiitiriza ku myaka 21 wali luddawa, wali okola ki? Bameka baali bakuwa okutu? Mathias Mpuuga Nsamba n'akola omulimu omunene ennyo gwe mmanyidde ddala nze kati ogumukubya kubanga abamu tebakimanyi. Mathias Mpuuga n'atandika eddimu ly'okutambuza kye bayita nkoba za mbogo mu universities ne okukka paka mu masomero aga secondary. Era abasinga ku ffe ebibiina ebyo nga nkoba za mbogo bye bituleze okututuusa nti kati ffe bw'otuteeka wano ne bannaffe abamu omuntu asobola okwawula nti abamma nno ono omukulembeze muteeketeeke. Kakati nze Mawanda kankiddemu sisobola kuwerekera muntu yenna mu lutalo lusaanyaawo Mathias Mpuuga. Ombuuza lwaki? Katono nnyo n'akulaba ayinza okwebuuza nti omuntu akoze omulimu omulungi bwe gutyo okuzimba abakulembeze lwaki ate yandibadde ayigganyizibwa? Kye ngenda okumalirako era kyekugambye lwaki mmwe abatulaba temunnaba kumanya lutalo lutuufu. Bino ebimu bino ebijweteke bino bye tumanyi bulungi nti obulimba bulwawo okuvaawo naye bumala ne bugenda. Obulimba butambula mangu. Amazima galwawo okujja. Obulimba budduka naye amazima bwe gajja gasiisiira. Amazima bwe gajja gatereera ne gakkalira. Mathias Mpuuga njagala okwata ababaka ba palamenti nga totunuulidde ba NUP bokka 57 nga tebatidde kufiirwa kawogo kuba kyekizibu kati kitubonyaabonya. Omu n'omuzza ku bbali ajja kukugamba ebigenda mu maaso tabikkiririzaamu. Ababaka ba palamenti abasoba mu 100 n'omusanga yekka abamu ku bo tulina message zaabwe ku masimu kuno ebigenda mu maaso tebabikkiririzaamu. Abamu ku bo twali tufuna amasimu gaabwe kiri kitya bannange tetuswala kikutte naye nga bali eno. Kakati tusaanye tukole ebyobufuzi eby'ekikulu. Bw'oba oyagala okuzimba omukulembeze omulungi muzimbire ku mazima. Omuganda agamba bamwagala lusuusuuto lwe baagala mulekwa mulumbe. Abamu ku bannabyabufuzi be tulina byenjogera babimanyi okunsinga. Ekitukoze obubi nti basazeewo olw'okuba tebaagala kufiirwa bufo basazeewo beetabe mu kye batakkiririzaamu. Sisobola kwetaba ku muntu yenna agamba tukube Mpuuga. Mu Buganda tuli ku TV Kyaggwe kino kikulu. Mu Buganda tewaliyo ggwanga lyonna nga nzeeko katono emabega lisobola kubeera n'abantu babiri era ndowooza mu Uganda kibadde tekinnabaawo ng'olina Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'ettutumu lye nga musajja Muganda wa Mbogo, ng'olina Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nga musajja Muganda wa Ngabi, nga bonna bali at the helm nti bw'okwata Mwami Museveni n'okwata Vice President we Alupo n'okwata Prime Minister Nabbanja n'okwata ba speakers ababiri, Alupo namba 2, speaker abeera namba 3, ojje mu hierarchy ya President Museveni talinaamu minisita n'omu gw'osobola kugeraageranya ne Mathias Mpuuga muki in terms of charisma and quality. Tuli wano
osobola okuteeka debate wakati wa Mpuuga n'Alupo nongamba nti Mpuuga n'Alupo bamakinga Mpuuga izifa ndozera okumanya buli omu amala kwogera abasinga kakati nga tufunye omukisa mmwe bassebo ne bannyabo nga tulina Kyagulanyi n'ettutumu lye nga tulina Mpuuga n'amagezi ge tuteekwa gatta bigatte si kukwawula kimu era kino ekiriwo kigenderere mwenjagala abali eyo mukitegere era mutandike okufumiitiriza bino ebigenda mu maaso era kankubulire ow'ekitiibwa ennyo pulezidenti wange Kyagulanyi n'omuntu bagamba kubira engoma n'ozina olukula luyonka mwana gwalwo omuliro gw'ebikavu bwe babanga abakazi abakulu abatuludde abaali badde batuwa amagezi nga batututte mu bwawakasanke nga batututte mu kusaakaanya twekube twemalewo pulezidenti Kyagulanyi kati abatuufu yeffe okwogerako gy'oli mukadde wange nsaba ensonga ya Mathias Mpuuga tugiyiwemu amazzi tugikakanye tugitambuze bulungi kubanga Buganda ng'erina Mpuuga ng'erina ne Kyagulanyi at the same time mu bigambo bya pulezidenti wange n'akatambi ngenda kakuwa wano olunaku lwe balangirira ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi yagamba weebale nnyo Honorable Mpuuga olw'amagezi bino bya president amagezi go g'otuwadde okubeera mukulu waffe omulungi okugumira amayinja bigambo bya pulezidenti wange weebale nnyo okugumira amayinja gonna ge bakukubye ku lwange pulezidenti ng'agamba nti yeebaza Mpuuga okugumira amayinja ge bali badde bakubirani so he has been a shield ensobi ze tukola kati mu pate mukadde waffe bw'abaddewo zibadde tezikolwa intolerance gye tuliko kati nodduka mu palamenti ngenze kugoba Joyce baagala kubanga agenda mu misa omugobe ku kakiiko ensobi ezo zitusaanyaawo era njagala kusaba mukyamanyina procedure ntu njagala kusaba n'obuwombeefu akaseera kano ekigambo ekiga nti ageerwanyalwanya abantu ssaawa zino Honorable Kyagulanyi Ssentamu mukadde waffe president nkinoganya nkiddamu waliwo abakwagala olusuusuuto lwe baagala mulekwa mulumbe ng'ekituufu kiri nti ekikatono nnyo ng'ekituufu kiri nti ekigenda mu maaso tebakikkiririzaamu naye nga omuntu olw'okuba alina obuluvu obugamba nti njagala kubeera memba wa palamenti nsukka emyaka 2 ate ng'alaba atakyalina security alina kugenda mu kusaakaanya we need a president who does not issue decrees ogenze n'ogamba wano katono nti mukadde waffe president yagamba nti temukola bwe muti president wange gwe mmanyi ebiseera bingi communication bagituwadde nga mpandiike president waffe Kyagulanyi taissuing nga kibayita decrees so tusaanye ombuziza tusaana kukolaki tusaana okuredefininga struggle tuli ku kyekituufu kubanga we are infiltrated infiltration kwega tuyingiddemu kawukuumi naye abantu bambadde nga ffe abamu banyuma n'okutusinga abamu bakozesa amaanyi mangi mu ndabika wano okutusinga naye ng'ekituufu ekibali ku mutima tebali ku lutalo lujjako Museveni era abamu balowooza nti yambala kino na kino na kino ensi bwena ejja kukulaba nti gwavuganya naye ng'ekituufu kiri nti balimu ffe batuulira munda tewali muntu yenna ayagala Uganda ayagala Buganda ayagala Uganda ekyuke tufune abakulembeze ab'omuzinzi asobola okuŋŋamba nti tukube seggona taliiyo webali nnyo omulangira nkweyanziza nkweyanze mukyala Sarah Nakintu nga tumalira mu submission y'omulangira mpuliddemu ekyefaananyiza okutuulira endowooza z'abantu abamu mu kisaawe ekyobukulembeze okiraba otya kyemanyi mu bakulembeze baffe wani bw'obeera omugezi tebakwagala bw'otandika okuquestioninga n'obuuza the hard questions otandika kufuuka ki mulabe
ekiri Honorable Mathias Mpuuga leero bali kumukola ki kumutuulira. It is evident nti buli omu akikola ki akiraba. Bw'ogenda ku makya n'ogamba Honorable Joyce Lwagala kubanga yasazeewo okugenda eri tugende tumugobe, ekyo kye bayita okukola ki tebannakyogera mu butongole bagambye ye ne munne tebadelivarinze ekisaanidde. Nedda tebabadde just kugamba nti tebadelivarinze. Joyce Lwagala akoze even beyond her expectation, okitegedde, naye kubanga ya publicly yagamba I must go for this, okitegedde, kyebabadde bakola kyebabadde bagamba. I applaud the speaker mu nsonga eyo kubanga bamutuukiridde, okitegedde, nayisaawo wakamangu ne bagamba no, okitegedde, bonna ne bakola ki ne bagaana. That was the right strategy, okitegedde, to do, okubazikiza, era bakoze eki bazikidde. That's not how you do things. Let us not make things out of emotions. Nti kubanga mpulidde Mpuuga simwagala namwegasseko yenna sikyamukola ki sikyamwagala. Ebyo byakukolera kungulu, okitegedde. Let us use our minds and let us use our hearts bwe tuba tudecidinga ebintu ebikola ki ebisinga, okitegedde. By the way, tebiri mu NUP yokka, ekiri mu jema kati leero kitokota. They have two factions now, okitegedde. Yes, Justice Forum ina two factions wetuogerera kati, and the youth might take it all leero wetukola ki wetuli. So like infiltration nga bwagambye, it is all over. But how do you deal with it? Mutamulowooza mufe mu alliance tebana batuyingiza singa mbalaga wano ebbaluwa zetufuna okuva mu government enene, okitegedde. But how do you handle ekikukoze eki the general akulaba nti kati otandise wandibaamuka ukuumi, okitegedde, akuyita on one talk ne mwogera naye nakulaga nti side gy'ogendako olabika okola ki waba, okitegedde. Can you change? Ekyo nakyo kikulu mu kutereeza obukulembeze. Of course, kikulu nnyo okumanya abantu bo ne mwogera heart to heart. Okitegedde, ekyo mu NUP tekiriyo, mu FDC kati tekikola ki tekiriyo, DP tekiriyo. I like some Mau so much. Akambye kati contract yaweddeko. Kati nzizeeyo. Okitegedde, bwe tunabanga tukyalina abakulembeze betuyita ba opportunists. Obukulembeze bwaffe tebulina gye bukola ki gye bulaga olwaleero. Muganda nga aganye buganyi kikkiriza, okitegedde, naye nabe ekibaluma kati n'ekiriyo nti abakulembeze be balina be bano kiggwerawa leero nasooka naweeyingamu kadi njifuna oba singifuna kanoonyaawo kyenneekola ki kyenneekwasa. Amanyi okuba eno press conference kankubulire, she's an opportunist. Teyazze kukuba bano, yazze kukuba Honorable Nabukeera, okitegedde. Naye nga tunazanya bad politics muganda wange. Let us try to do some good politics ng'abakazi, okitegedde. Mu politics wojja nti ojja kukuba oli down. Do credible things muganda wange, sister Amaniyo. Abantu kwe banayimirira okukola ki okukulonda, naye otandika okuvujjirira the press conference because you're targeting someone. That is bad politics. We should change the political culture of this nation. From Interparliament's platform, DP kati yebadde tukulira. Either next week or first week of July, we are handing over power. Peacefully from one party to another. Everybody jamu ANT ogenda mu DP, it was peaceful. Kati eva mu DP agenda mu ecological party. How do we play good politics? Nenda mwe muvaayo nga temuli bakazi nga tokuba, okitegedde, do something credible abantu kwe banayimirira okulonda. N'ekyokubiri, let us deal away with kawukuumi. For example, the honorables who speak outwardly, mwagugamba nze, okitegedde, saagala balyake, saagala ki, internal agamba, saagala kusibwa. Tugatubyola tutya? Abalonzi bano abantu mubalaba, omuntu ne bw'aba ayogera omulaba. Why Mukono people? Wemugenda okuddamu okulonda Honorable Nambooze, on what grounds? Okitegedde. So tekiri mu Mukono wokka, ne mu district endala gikola ki kyezijja ebiri. Abakulembeze bano mubateekeka ku ngunta. By the way, we want to do audit from Interparliament's platform. Newankubadde bali mu parliament, naye this is a platform egatta all political parties mu bakyala. Twaka tubakirenga abakyala, tujja kujja ne mukulu tu Honorable Nambooze atubuulire kikyakoze ne ki ekimulemye. Okitegedde, tumukubemu ebituli awo bye tulabye. Eyo audit we tunakikola. Nogera kudamu kwa bakulembeze bafaanagana bwe bati. Eyo mulonzi ayinza ogiba esingako. Of course, bw'abeera nga awuliriza bulungi. N'analysis eneebeekoledde ne out
ne report gye babeera bakoze osobola ogibeesingako. Secondly, tutandise kaweefwe nga entertainment platform okubiriza abakyala abali credible okujja mu ntebe zino ez'obukulembeze. So for us we are targeting various women mu various districts tubataddeko amaaso okitegedde. So tujja kutuuka ekiseera nga naffe tufulumya list yaffe nga tugamba Mukono, this could be a very portable potential candidate for you guys. Okitegedde kubanga naffe tubekennenyeza naffe tukoya abakyala abatukola ki abatuswaza mu ngeri ez'enjawulo. Sebyo byonna bijja mu maaso. Nakintu atulaba omulungi tuwummulamu tugenda kubanga tukomawo kitundu kyaffe ekyokubiri ne program Nze Nga Bwendaba. Tewerabira tuli wano ku Countryside Hostels and Apartments gy'obadde omanyi nga Deira Hotel. Ensonga we zitambulira buli kimu kyongedde okubanga kirongooka yitawo mu kibuga Mukono ojja kubanga obwetaavu bonna bonna butuukira. Kanzije tovaawo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you